baletedde omuyizi omupya era ng'omukyali wange okusinziira nga bwenjja nga nyamba bakyali bange babeera ku street naye nsazeewo muyambe muleete wano ku Bunyonyo Parents asome bandowooza mwapa full basale amu ne bannange mwapa full basale nsazeewo muleete wano asome kubanga education is the key to success so far era nga njagala nnyo okwebaza the opportunity of giving my kids. Waliwo munnamawulire omu yagenda mu kibuga eyo n'amusanga n'amukwata ka kiripu era mu bigambo by'omwana ono yali alajjana nnyo nti njagala okusoma tize ne bananziza mu P1 nakoma mu P2 ne banziza mu P1 nfune ne wembeera ne bagezaako kumugamba nti oba bamuwe sente n'agamba sente sizaagala munguliremu engoye so kati we nalaba ka vidiyo ako nga katrending akatambula kapiripiti yakandeetera nagamba wano olwo omwana omulala gwendabye alinga nze bwe nali ne tukatunuulira ne tusalawo tumuyambe nengezaako okunoonya kwoyo munnamawulire kuba omukutu baguyita Kacumbaali ne muyita ne mukubira essimu munnamawulire bamuyita Ivan nenjogera naye bwe twayogera naye n'addayo mu kibuga n'afuna olunaku olulala n'addayo mu kibuga n'addamu n'anoonya oyo omwana n'amuleeta ewaka ne tumutwala mu ddwaliro ne bamukolako check up yenna byonna nga mulamu naye ng'alinamu alusa so bamuleeta Saturday kati then Sunday n'abeera ewaka nga manyira banne so leero tusalawo tumuleete tumwanjule eri essomero ate webale kwagala abaana batandikirewo okusoma omulala ayinza obakuumira eyo ne babeera eyo naye webale nnyo omulimu coach gwokola okulabika nga abaana bano bafuna chance basome kikulu nnyo nga nange neyanza opportunity amasomero amala gabasosola balaba tiimu yose magazini yaffe wagiraba iraba magazini yaffe tiimu babawandiikako article negenda ne mawulire ebweru alina unique talents n'abava mu Atalanta bemwapafomingira wali abamerika basanyuka nnyo kale muvubuka ono okuyitaani no okay kiza Emmanuel ugenda kusoma ugenda kufuna chance osome webaze nnyo coach okubeera nti ayagala musome alina partnership n'essomero lyaffe okulaba nti tusoma timusoma era olwo n'abamaze P7 sikyo bagenze babadde ku secondary mwebale nnyo mulidda kati ngenda kukwasa head teacher omukyalo agenda kukolako obwenguzi wali mukwasa agenda kukola ku nsonga zo bagenda kuwa interview otandika okusoma teacher wuyo Munyonyo Parents nga director tugenda kuwaayo uniform mu kutandika osobole okutandika okusoma ate tusaba n'abantu bonna abakolagana ne coach bamuyamba abaana bano abaweerere kubanga bagulira ebitabo abaweera fees abaweera biki naye kati essomero lya Munyonyo Parents teacher agenda kuwa uniform yaweerere naye nga naye nga nkuba omulanga abantu bonna abawagira omulimu gwa coach ono alina abaana bawera n'abatasomera wano basomerawo bali mu 3 n'okusoba naye waliwo abaana bangi bayingidde secondary bavudde wano baana nga 11 bavudde wano ate waliwo abalala bagenda ayamba ng'akulaakulanya ebitone byabwe ate ne baviiramu ddala abantu bavuga babuvunaanyizibwa era basaana okuwa chance era mweno tiimu ya Hypers mwerinde emyaka nga giijo mujja kuvaamu ba music star abagoberera ono kapiripiti bajja kuba bangi ate nga basomye kyekiyenjawulo ekijja okubabaako kuba coach afaayo si kubalabirira bulabirizi ate afaayo balabe nga basoma ate naffe netukwatagana naye nsaba n'abalala bangi bamukwatireko mu bintu bingi abaana abo yabasuza abaana abo yakola yemuzadde waabwe naye kati ono bagenda kutandika okusoma era coach nga wamuleese
nekapiripiri. Moze yamulese avude mu hypers abadde tasoma yakoma kusoma mu P1 naye tukaza okumuteeka mu primary 2 tulabe nga okusinziira ku myaka gye twaga kumuyambire wano naye teacher tumuteekako nnyo mbeera y'amaanyi tumukwate enkolampola tagaana okuddayo gye yavudde tulabe nga tumugyamu embeera ey'okubeera ku street adde mu banne bano nkimanyi nti ajja kukakinga namuteekako amaanyi muteekeko omukono teacher obeera nga omulabirira naawe mukwano beera nga bano obaagala ono tulinga family nga bobeeri mu hyper ne wano tulinga family okitegedde bano bonna baganda bo babulaza bo olidde ne basista bo kale teacher yoyo omuyezi walidde maze ebbanga ki nga tosoma togera nnyo myezi omwaka nga gumukitundu tolugana mutawanya yagamba yakoma mu P1 kati ekitegeeza yali nguuno era amaze kyabekalafu emyaka ng'etaano atasoma olina emyaka emeka bajasoma kati owulira otya olira bulungi bannaye tusanisa okulaba
Tichawo ana head mistress. Omulabye mwetegereze takubulaku. Bampita teacher correct. Bampita teacher correct.